Newton Buteraba House of Wealth tubaniriza mwena ku mpewo omusomesa akomyewo okuva lwe yava mu bigezo tegeeza buli kwekikwatako nti omusajja akyasinza okutunda ettaka eriri genuine omusajja ali mu kusoma nga byasoma byajja n'atuleetera aguse omusomesa bw'atuuka n'alaba Moses Blessed Wamala ne Engineer Mukiibi ne Susan ne Nalumaga ne Patrick kitegeeza nti awo tuba tusobola okusimbula kati bagamba wuuta Yes. Hey. Ulira. Newton Buteraba House of Wealth. Tuenda kusoma kwa elasticity. Elastica. Josephine agamba omusomesa nga musanyufu. Omanyi kye bategeeza okumala ebigezo eby'amateeka first year n'ogissa wali ebbali. Omanyi kye bategeeza okumala first year n'ogissa wali ebbali mu kasero. First year y'amateeka nga temalika ate naddala nga ogisomedde emyaka 4. In Adidas Newton Buteraba House of Wealth nsigaze eddakiika emu tutandike. Babitabuse Newton Buteraba House of Wealth tegeeza buli gwe kikwatako nti tugenda tandika tusimbudde Junior bw'agambye. Vanessa Naziri, Sylvia, Paul Kombe. Chibala Chikubanja. Aha. Agambye atya. Pedro Greenish. Moyisa abantu batono nnyo. Wuta. Hey. Bwabye Joshua Hakim, Emma, Lucinda na Gerald. First year yawedde. Omusomesa wa second year emyaka ebulayo 2 amateeka tugenda gassa ebbali oyisa abantu batono nnyo. All right. Kale katuyingire okusaba kuba kati. Mukama nkwebaza olw'abantu bonna bendaba kuno ku live kuno. Ndaba abantu abagagga abeerere. Ndaba ba billionaire ba multi-millionaire. Abantu Mukama booteeseteese bagaggawaze abalala. Abantu b'owadde okwagala okumanya. Lumu Sulemaani Mukama yakubuuza, wamubuuza.
n'omugamba nti Sulemaani nkuwa eki? Sulemaani n'akugamba Mukama nti mpa magezi. Mukama ne weewuunya Sulemaani n'omugamba nti n'otansaba kuttira ba enemy bo, n'otansaba bugagga, n'otansaba bulamu, n'onsaba magezi. Kale olw'okuba onsabye amagezi n'ebirala byonna mbikuwadde. Mukama bw'otyo bw'ogaba nti oli bw'akusaba amagezi olumuwa amagezi nga n'ebirala obimuwa. Kuba abalina amagezi be bejjanjaba, abalina amagezi be bagaggawala, abalina amagezi be banyumirwa obulamu bw'ensi eno. Knowledge and wisdom. Mukama tukwebaza olunaku luno olwa Saturday kwotuwa amagezi ne tugajjamu obugagga, ne tugajjamu entambula ey'emirimu, ne tugajjamu buli kimu. Nkwebaza nnyo Mukama, era nkwebaza olw'abantu bano abali mu kundaba olw'amagezi ge bali mu kuyaayaanira. Okibabalire, obawe okufunamu, babeere nga buli ana applyinga application of knowledge, the synthesis of wisdom be beneficial to all and sundry. Buli omu agenda kukifunako. Byonna byonna tubisaba nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Gamba amiina, eyitewo ku sipiidi awo. Esaala ogiwulidde? Sulemaani Katonda yamubuuza nkuwa eki? Teyasaba blanka check. Teyagamba nti gundi simwagala munzitire. Teyagamba nti mponye obwavu. Sulemaani yagamba Mukama nti mpa amagezi. Mukama nekimwewuunyisa. N'agamba what? Abantu mu ssaala bateekamu nzitira enemy wange, nzitira mujja wange, nzitira nazaala wange. Gwe oyagala magezi. Kale olw'okuba oyagala magezi n'ebirala mbikuwadde. N'ebirala mbikuwadde. Era Sulemaani kiri ku rekodi yalina abakyala 700 ne bakoncubayini 300. Kati ekyabakyala toyinza ate kumuzannyisa. Yalina abakyala 700 ne bakoncubayini 100,000. Ekkanisa gye yazimba yagizimba na gold. Yeekaalu gye yazimba yagizimba mu gold. Ye yali kabaka. Upstairs yali asaza busaza kimu bw'ati. Kati lino lyonna ebbanga lyesitabaddeewo nga ndi mu kufaafaagana n'ebigezo. Social media ebadde ku muliro. Mwabagoberera social media mubadde mugiraba. Abawemuzi bagenda ne basisinkana ne beekubira ku social media mu wemuzi ku wemuzi. Ani asinga owemula? Obuzibu bwokka bwe tulina nti teriiyo metric epima kuwemula. Toyinza gamba oyo wabula eggambo lyakubyewo lisinze eryoli ekitegeeza ono yasinze. Abantu ne bawemula Uganda. Abantu ne bawemula Uganda, ne bawemula abaana baabwe, ne bawemula mikwano gyabwe, ne bawemula bizinesi zaabwe, ne bawemula buli kimu. Mbadde mbigezo nga naye awo we tutuuse. Awo we tutuuse. Kati Saturday ng'eno tuyina okujja ku luzzi tunaabe. Oyina okujja wano ku House of Wealth weenaazeeko ebibi by'owulidde ebigenze mu subconscious.
mbuulira oba ompulira bulungi. Nkakasa nti ompulira bulungi kuba leero bye njagala okusomesa. Gwe mbuulira nti ompulira bulungi. So mbadde gamba nti okuwemula okubadde kuliwo nga ndi mu bigezo mbadde nkufollowinga nga nkulaba nga nseka. Social media yo teyeerabira. Abantu abo bajja kukula bayagale okwesimbawo ku bwa MP mu maaso eyo baba playingira obutambi olyoka owulire leenya. Galatians 6:7 egamba nti tobuzaabuzibwa, Katonda talya nguzi, kyosiga kyokungula. Kasita osiga bukyayi, amakungula bukyayi. Kasita osiga okuwemula, gwe kasita ogeza nogaa nti okabadde naye ensigo z'olinawo zaakuwemula. Amagoba gali eri maaso gakubyeko gati loole na loole. So kati bamaze okuwemula, kati Saturday oyina kubeera wano weenaazeeko ebibi. Mbamanyi wano bangi ababeera nga nammwe mubinyumirwa noga mwongeremu tiimu gundi naye ono nga ye avuma kitono mwongeremu nga munyumirwa. Kati subconscious yo n'ogyonoona, Windows wo wamuyyeemu bivirus. Kati Saturday wano omusomesa nzize kujjamu virus. Leero nzize naki? Nayagala okubasomesa ku elasticity. Naye kyansanyusa nnyo nti ba student bange bwe nayogera ku elasticity elasticity bwe namwogerako mwenna ebirowoozo ne mubiddusa nga mubitwala mu economics, which is a good thing kuba ba student abalungi mulina okubeera nga mwebuuza omusomesa agenda kusomesa ku kyekyo. Mwali mwebuuza omusomesa agenda kusomesa ku kyekyo. Elasticity nayagala nsooke njibategeeze bwetambula mu economics. Naye nga sikiwoba kye nali njagala okubatunuzaamu olunaku olwaleero. Nze eva ne bwe nteekawo topic nga mwagisoma mu economics, manya nja kugitwistinga paka lwe naagijjamu obugagga gye buva mu eyo topic mwennyini. Ndowooza ge magezi g'amaanyi g'okumanya, ge maanyi g'okumanya okusobola okukwata ekintu kyonna ng'abantu balina engeri gye bakisomamu, naye nenkikyusa nenkikaka nenkikuteera ku mmeeza. Okitegeera? So elasticity mu economics eri ku ki? Mu economics elasticity ekwatagana na bintu bye bayita variables. Variables nyinza okuwa example, tuyinza otambula ne variable nga nnya. Economics mulimu supply, endeeta y'ebintu mu katale, demand, ensaba y'ebintu mu katale. Njagala kusooka kuwa ka simple economics nkujjeyo nkutwale gye njagala okutwala. So mu economics oba okubalirira ebyenfuna balina kye bayita supply, endeeta y'ebintu, demand, ensaba y'ebintu, income, ennyingiza y'abantu, price, emiwendo gy'ebintu. Kati ebintu ebyo ebina supply, demand, income, price ze bayita variables kuba bikyukakyuka, they are not constants. Endeeta y'ebintu mu katale oba giyite supply ekyuka.
kati nga bwolaba gamba nga season bwebanga si ya kasooli endeeta ya kasooli mu katale ejja kukendeera kyokka season bweneeba ya kasooli endeeta ya kasooli mu katale ejja kweyongera ekyo kye bayita variable kivaalinga kikyukakyuka ngenda kukusomesa ogenda kutya oyina kutereera butereezi njagala obeere nga mami Jason ng'oli mugezi ng'ate ticca bw'aba asomesa ng'oteekawo variable kitegeeza ki ekintu ekikyukakyuka it varies variable njagala obeere nga bwondaba naye weenyeenyaamu variable it varies leero kiri wano leero kiri wali kiyimiridde kitudde kisitamye kibuuse ekyo kye bategeeza n'ekigambo variable kikyukakyuka kati ebintu bye basoma ebikyukakyuka mu economics waliyo supply endeeta nti kati kasooli bw'aba si season endeeta ebeera ntono bw'aba season ya kasooli endeeta eba nnyingi so supply varies tugende kuki tugende ku demand ensaba y'ebintu mu katale ensaba y'ebintu nayo variable ekyukakyuka kubanga waliwo we bakugamba nti kati tuwe waliwo we baga kati totuwa waliwo lwoleeta ebintu n'ogamba bannyabo ne basebo mbaweeyo ku kino nti kati totuwa nti ate kati tuwe eyo yensaba demand yensaba y'ebintu mu katale okitegedde so supply endeeta y'ebintu mu katale ekyukakyuka demand ensaba y'ebintu mu katale ekyukakyuka price emiwendo gy'ebintu mu katale gikyukakyuka income ensimbi z'abo abali mu katale zikyukakyuka kyova olaba ezo baziyita variables kati elasticity oba ennaanuuko tewali ajjabbi basome ne ticcawo baamuwa omusaala gwa myaka 2 teyakusomesa economics nga bwe musomesezza leero baamuwa omusaala gwa myaka 2 teyakusomesa nga bwe nkusomesezza leero elasticity ennaanuuko oba ennaanuuka etunuulira ebintu ebyo bye twogeddeko variables engeri gye binaanuukamu ng'okutte ku kino ne beebuuza kino kinaanaanuuka kitya ekyo kye bayita elasticity banese eno ensi yali yeetaagayo banze nga bana just bana ne tugikyusa ne tugizza wali banze nga bana ne tugikyusa ne wulira ebintu wulira omusomesa bw'asoosootola ennaanuuko elasticity etunuulirayo variable nga 2 negamba ono anaanaanuuka atya nga tunaanudde nga tukyusizza mwono gamba nga senga tuteekawo wano seminti senga tukwata mu price ya seminti demand eneekyuka etya senga tugamba nti nno katukwate variable ng'ebbeeyi ya seminti tugikyuse seminti banaamusaba muti batya abamusaba mu katale nti mutuweeyo seminti banaamusaba batya oba abamuleeta mu katale omutunda banaamuleeta batya banaka oba banaalinnya eyo ye elasticity mu economics kati waliyo ebintu bye baakebera nga babiyita elastomers ekyo ekigambo kipya kuba ne mu HSC tewaliyo omusomesa yakisomesa tewaliyo nakatabo gye baakissaamu elastomers leero nzize basomesa njagala we tunaaviira nga nammwe mufuuse elastomers kankawandiike wano mpandiikira spelling eyo elastomers wano wokka woyinza oyiga ebigambo ebipya nga bya luzungu nga babikunnyonnyodde mu Luganda nga ne bw'obyogera osobola obisimbirawo ssente nga byebbyo
Katonda akuwanga magezi gokka ebirala bijja kwereeta. Elastomas byebintu nga we binaanuuka bisobola okukomawo mu original shape. Elastomas Katonda alaba bandi eno elastoma bwe nginaanuula esobola okukomawo mu original shape nga bwe yabadde elastoma. Kati obuzibu bwe tulina bangi kuffe tetuli ba elastoma. Bw'otusika bwoti tubwatuka bubwatusi tetukomawo mu original shape. Nakola podcast namba emyaka ng'ena emabega nensomesa ku rubber band nenkugamba nti rubber band gyekoma okugaziwa gye bakoma ogistretchinga gyekoma okukwata ssente nnyingi. Ako nakasomesa leero sikenziza osomesa. Leero nzize kusomesa nti okuginaanuula nga bwekomawo kigasa ki mu bulamu era kigasa ki mu lugendo lw'okugaggawala era tukituukako tutya. Teweerabira nabagamba ngenda bafuula babiliyoneya lwampaka. Kasita namala okuyiga abantu be babeera babiliyoneya ngenda bafuula babiliyoneya lwampaka. Era ataafuuka ebiliyoneya mu myaka nga 8-10 okuva kati. Tuli mu 2022. Mu myaka nga 10 okuva kati mulimu abantu abagenda okubeera nga mugenda beera ba billionaire from these podcasts nga temuyina gwe mubbye, nga temuyina gwe musse, nga temuyina myaka 10. It only takes 10 years. For some it's 15, but it only takes 10 years. Ekigifuula 15, it's because abantu bwe baba tebalina bababuulirira kubalaga bukodyo bagenda batomera mu ssente ng'ate buli lwe batomera mu ssente badda nnyo emabega. Jjukira nti buli lw'otomera mu ssente odda emabega. Tugambe oyagadde eggula kintu ne bakukuba ku mutwe odda emabega olw'ezo ssente. Otandise bizinensi neefa odda emabega mu ssente. Obadde weewola looni n'ekulema odda emabega mu ssente. Kyova olaba it usually takes 15 years okufuuka billionaire. Naye abakozesa amagezi consistently ne bassa mu nkola nga bajja bawuliriza omusomesa by'akola, mwe mbawadde emyaka 10, just 10. Akakodyo nkakubuuliddeko nga billionaire. Okitegedde? Teweerabira ojja tandika ng'oli 1000 year. It is okay. Ojja beera 1000 year. 1000 zijja kula ofuuke millionaire. Milioni zijja kula ofuuke multi-millionaire. Ove mu multi-millionaire ofuuke billionaire. Tebageza ne bakulimba nti billioni nzibu. Nze natidde n'okutya billioni nyangu. 1 ne 0 mwenda ekyo kyangu. Kati awo tuvuddewo. So mbadde gamba njagala we tunaamalirako podcast eno ng'ofuuse elastoma nga basobola okukusika eno ne bakusika n'eno ne bakusika n'eno ne bakusika n'eno naye n'okomawo mu original form. Kulwaki? Kubanga abantu b'enzudde abalemeseddwa okugaggawala oba okugenda mu maaso ekibalemesezza, it's because they are not elastomas. Kankuzeeyo ku personal story nga bwe nze nabagamba ebyange personal stories kuba mbiyiseemu
bwe nkugamba nti baali batubbeeko akawumbi nga nzija nga tukola story nga mukawulira nga kawumbi nga mbawa n'amannya g'abantu ab'okubuuza nga mubabuuza nga mumanya kaali kawumbi, awo nga tuvaawo. Bwe nkugamba nti ntunda ettaka nga nkwata ebyapa byonna nga nkugamba nti ebyapa byonna nti mbikutte, lindakaawo katono. Togenda kusanga muntu ali practical mu nsi nga nze, tosobola. Bwe nkugamba nti ntunda ettaka, ebyapa nze mbirina, ebyapa mbeera nabyo mu ofiisi ne transfer form zonna nga kweziri, ebyapa byonna mu ofiisi. Bwe nkugamba nti estate erimu ebyapa 200,000 obusibwe 2,000 mba nabyo ebyapa nga biri kwa kiba. Okitege, munansonyiwa, sijja kujja na ssente wano mbabalireko mbagambe nti fe ogwo omukisa tetugufunye, omukisa tetugufunye kweraga bwe tutyo. Okitegeera, fe omukisa gwe tulina gwokka gwakulaga practical. Bwe nzija ne nkugamba ngenda kukufuula bilioneya, wulira byange. Bw'oba toyagala osigale w'osigala. Okitegeera kye ggamba? Kati mwebala okugula ettaka eggobero. Mwebala okukola ki? Ogula ettaka eggobero. Era mwongere oggula. Mwongere oggula ettaka. Kuba ebyapa byonna byazze. Estate yamaze okutemwatemwamu byonna. Okitegeera? Kati naawe olina ofuna ettaka, naye awo nvuddewo njagala kuwa personal experience. Nabagamba njagala owulire story eno, ngenda gikuddiramu kubanga ekwata ku nze. Okitegeera? Omugagga Rose Aguse nga nsanyusa nnyo okulaba. Netherlands kiri kitya? Bano be bagagga abaweereza ssente ew'omusomesa bo ne basirika. Anti eyo hashtag yeriko nti gwe kwata ssente ziweereza omusomesa omugamba akufunire ploti gw'osirike. Kigenda tuuka ekiseera nga tetukyasobola kulaga bantu ssente ze tulina. Nga tukwata bino ebipapula ne tusirika bwe tuti. Ne tugaba buli omu aggyeyo ebipapula by'alina. Tujja tuuka ekiseera nga tugamba buli omu aggyeyo ebipapula bye balina, nga balina ebipapula bya Bank of Uganda. Ffe nga tulina ebipapula ebiri mu mannya gaffe. Okategedde? Bino ebipapula si bya Bank of Uganda, bino ebipapula bibeera mu mannya gaffe nga byaffe. Kati waliwo abajja okugyayo empapula nga za Bank of Uganda oba nga za Federal Reserve oba za Bank of England. Ezo empapula si ze twagala olaga. Kijja tuuka ekiseera nga tugamba buli omu kwata empapula zo. Empapula tuba tutegeeza zino empapula nga gwe nnyini zo paka Yesu lwadda. Awo nvuddewo. Kati wulira, nakugamba nti mbadde mu bigezo, amateeka gaawedde. Naye koosi eyo first year yokka eya law ngisomedde emyaka 4. First year eya law ngisomedde emyaka 4. Nga siina kigezo kyenzizeemu, nga siina riteeke, naye ngisomedde emyaka egya 4. Njagala owulirize bulungi kuba kimu nkibabuulira. Check 1 2. Network ne bweneekola etya.
ngamba nti ompulira bulungi tweyongere mu maaso. 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 Ompulira bulungi. Gamba nti ompulira bulungi tweyongere. Amaanyi tegasobola kulemesa. Tugende mu maaso mbuga. Kale katugende mu maaso. So mbadde gamba nti nakugamba mu 2018 twagenda ne tutuula pre-entry exams eza law. 2018 era nze omu ku baayita. 2018 twazikola ne tuyita Neninda University enkubira essimu eŋŋambe nti kati kima admission oba entimbe ku notice board nti baabana abaayise omukisa ogwo saagufuna. Nze nali manyidde eri ebyebulaaya ebungereza nti ebungereza University of London yawandiikiranga taata wange Emitiyana emuweereza email, emuweereza PO box, emuweereza ebbaluwa via PO box, n'emukubira n'essimu nti kaakano omwana we asasudde fees, kaakano omwana we atandika ebigezo, kaakano omwana we amala ebigezo. Ogwo omukisa saagufuna mweno university. Natuula wano neninda ne tulinda n'emikwano gyange. Twagenda otuuka ku university ne batugamba nti admission zaawedde dda. Nasubwa okuyingira university okusoma amateeka kubanga saamanya nti admission baaziguddewo abantu baapulayinze babawadde n'okuyingira bayingidde. Saali bw'omu. Nali ne mukwano gwange bamuyita Bright, omulala bamuyita Alan, n'omulala mugenzi bamuyita Tone. Si Tone oli looya, waliwo Tone omulala. Waliwo Anthony, twali naye, twali abantu bana. Ne tugenda ku university ne tubagamba naye bwe twali twapulayinga twabawa email zaffe, twabawa enamba zaffe, twabawa PO box, twabawa abantu be bayita ba referee. Mugaga munange agamba atya Charles. Nsanyuse nnyo okulaba Charles, good luck. Ne tugamba twabawa ne ba referee. Ne ba referee ne mutabakubira simu kubagamba nti mwatuwadde ebifo. Ekirowoozo ekyanzigira nti university tugitwale mu kooti. Ne tugenda ku university ne twambuka ewa academic registrar n'atusindika wansi twambuke ne tugamba naye omanyi bwe tunaabatwala mu kooti ate nga be bagenda okutuwa ebifo okusoma kiyinza okuba ekibi. Ne tubabuuza naye tukoze tutya, ne bagamba temufaayo. Pre-entry gye mukoze ekola results zaayo zikola emyaka wagindaba 2. So 2018 mu mwesonyiwe. Naye results zammwe tugenda zikozesa mu 2019 mujja yingira university musoma amateeka. Koffe kale omwaka mulamba ne guyiika ne gugwa wali. Omwaka ogwokubiri ne tujja mu 2019 tuzze kukola mateeka nga tuyina results zaffe za 2018. Tugenda otuuka wali mu 2019 abasajja ne batugamba nti koosi gye mwagala okusoma ey'amateeka ey'akawungeezi eyo university egijjeewo. Okiwulidde? University nejjawo kye bayita law evening. Ne tubeera nga tetusobola kusoma ogwo mwaka mulamba.
ne gutuyitamu naye ne batugamba nti naye mwe abaagala okusoma law evening tuyina ekintu kye twagala okubawa nga kijja bba kya weekend program nga bagiyita law executive. Naye tujja ba tugibawa mu 2 mu Febu. Ne tugamba 2 Febu tukoze tutya? Ne twewayamu ne tujja mu 2 Febu tutandika okusoma amateeka. 2 Febu aba atuuka bw'ati ne batuwandiikira ku university ne bagamba bassebo ne bannyabo be twali twasuubiza okusoma course n'ebe eya evening. Abaali bagenda okusoma course ya evening ne tulemesebwa kuba evuddewo, abagenda okusoma eya weekend gye tuyise executive tegenda kusobola kubeerawo. Ekyo baakitugamba mu 2 Febu ne tugwawo ekigo. Naye nga teweerabira nti pre-entry nagikola 2018 ne batambuulira 2019 bwe najja ne basazaamu naye ne bansuubiza kino 20 nzize baŋŋamba tulemeseddwa okufuna course kubanga weekend tuyina ofuna course tugiteeke mu programu tugirage law council tugirage National Council for Education tuyina ofuna emisaala gyayo baayogera ebintu bingi mu Febu. Tuba tukyali awo mu Febu tukyakutte ku mitwe covid n'alyoka ajja Uganda n'egwa mu lockdown. Uganda egwa mu lockdown nga tubadde tulina okutandika okusoma. Lockdown tugitambudde bagenda otujja mu lockdown ndoza gyali myezi nga 6. Awo nga mu gw'omwenda tulinga abatereera ne tugamba naye omanyi Uganda oba bagitadde university eyina okutuwa amateeka. Ne tutandika okwekuŋŋaanya ne tugiwandiikira amabaluwa kooti nga bwe tukubira abasomesa bwe tugenda mu zi meeting bwe tugenda mu ki 20 neggwako yonna nga tetusomye mateeka nga pre-entry namukola mu 2018. Newton Buteraba House of Wealth njagala okuyigiriza kye bayita okubeera elastoma we tunaamalira ng'oyigidde ku nze kye bategeeza omuntu okubeera elastoma. Teweerabira tuli mu kusoma ku topic gye bayita elasticity, ennaanuuko. Twagala kumanya ennaanuuko ye gweriwa. Elasticity ennaanuuko yo eryeta bwe bakunaanuula osobola okukomawo mu original form oba bwe bakunaanuula opasuka. Okitegeera? So mu 20 kwali kwesika kyenva ngamba naye lawyer asinga obwakabi mu ggwanga lawyer Ssemakadde nasoma naye ekisubi kyenva muyita ne muyitiramu ne mugamba njagala otuyambe Makerere university tugitwala mu kooti bwe baba tebaagala tusome buli omu bamuweeya akawumbike tugende kosi nze ngisomere mu Ebungereza nentandika n'okwapulayinga Ebungereza ngende nsoma amateeka mu University of London kuba Ebungereza amateeka ga myaka 3. So ndi awo ngamba ngende Ebungereza naye nga saagala kudda Bungereza kubanga Ebungereza buli mwaka gujja kuba gumalako miliyoni nga 15. So kosi naagenda ogimalamu emyaka 3 nga miliyoni ziringa 5 nga sikyayagala kusasula sente ezo ze nasasula luli ku masters. Naye nga sidda Bungereza, Uganda erina okumpa degree ndyoke ngende Ebungereza okusoma masters. Munnange tuba tuli awo nga batuyita mu meeting esembayo lawyer amaze owandiika nga bagamba tubakkiriza mugenda kusoma.
mu 2021 mutandika March nga tukuba enduulu nga tunoonya bitabo nga tunoonya teweerabira koosi yaffe yesinga ebbeeyi mu Uganda kasita owulira omuntu ng'asoma kye bayita law executive yesinga ebbeeyi mu Uganda ya bukadde 6 semester koosi yaffe yesinga ebbeeyi mu Uganda ya bukadde 6 semester okitegeera kati ekirungi omugagga wange nanyini home connect kwali kuno bamuyita Charles ngenda babulira ekyatuukawo era kyovola agambye nti anti professor you had to wait for me where would I be in the law class without you as the head of our discussion group oyo muganda wange billionaire bamuyita Charles Goodluck babilionaire babeera ku podcast kijje wali olabyeko ng'eko babilionaire abantu bonna babeera eyo bali eyo naye billionaire atula naga ono ye musomesa leka tuwulirize kaakano mu March 2021 tutandika okusoma by June twali tumaze okusoma nga tugenda tandika bigezo ku June 20th owekitiibwa president w'eggwanga n'akwata akazindaalo ku June 18th n'agamba nti agaddewo amasomero ebigezo era ne bijjamu olusuubo ne tutakola bigezo first semester egaanye okuggwa tuli mu 2021 tugiyise ne wakati twagenda otuuka eyo ebigezo twabikola mu September bwe twabimala ne tutandikirawo second semester era second semester ewedde wano juzi January kaakano nayagala okusharingako naawe emboozi otandika okutunuulira ebintu byonna by'oyagala okugoba mu bulamu nga bigenda kukugaggawaza otandike okujja ng'obirondoola ojja kulaba buli kyolina nga kyakabi omulabe n'akimanya nti kyakabi ekintu ekyo kigenda kulwawo kigenda kubanga ekifudde kigenda kubanga ekikubuuka mu ngalo ekintu ekyo ogenda kukirabira ddala nga tekiriiwo gwe weewuunye omuntu applyinga atya okusoma first year mu 2018 n'amala first year mu 2022 ekyo ky'olina okusooka okwebuuza olina kubeera elastoma ng'olina elasticity ey'ekika ekyawaggulu otandise okuconnectinga gye nkutwala ebintu byonna by'oyagala omulabe abimanyiiko era tagenda kukkiriza obikwate bukwasa obitwale kubanga bibyo agenda kuteekawo embeera ey'okutestinga elasticity yo okutuuka ddi weeweta bwe tukuweta obeeranga glaasi nti gwe obwatuuka towooniinze kiki ekigenda mu maaso era eyo story yemu ne story eri mu Bible ey'omusajja gwe baali bayita Yobu. Nze nali wano ne nkugamba nti Katonda ne Sitaani bali mu gavumenti yemu tebagezanga ne bakulimba. Katonda ne Sitaani bali mu gavumenti yemu, oli just akulira ministry ya kubonyaabonya, ono akulira ministry ya kutereeza, naye nga bo boogereziganya. Katonda ne Sitaani boogereziganya, emboozi neegwa n'amakerenda. Evidence is in the Bible. Genda osome Job 1:1. Bakugamba nti abaana ba Katonda be bayita bamalayika batuuka mu ggulu
ne baali batuuka mu ggulu sitaani n'abajjiramu. Njagala ompulirize bulungi, eno yokka y'emboozi gye nja okubuulira eno tugitutenga kyaki oba tugitutenga muzikiti tuyige. Ne bw'obeera musiraamu eno emboozi ekukwatako nnyo kuba nakugamba nti surat Al-Maida ekugamba gwe muganda wange omusiraamu oku-observinga ebigambo bya Tora n'ebigambo eby'enjiri. Kati bwe mba nkubuulira ebiva mu Tora, omusiraamu ate olina kuwulira nnyo. So sitaani ajja mu maaso ga Katonda, Katonda amubuuza ovaawa kasajja gwe. Sitaani amugamba mbadde neetooloola nsi, njigenze ebuvanjuba n'ebugwanjuba, njigenze ebuvanjuba n'ebugwanjuba, north and south. Katonda n'amugamba ondabidde ku kyali wange gwe bayita Jobu. Sitaani n'agamba Katonda nti Yobu mulabyeko, musajja yasinga obugagga, yali perfect mu east, ebuvanjuba yasinga obugagga, yasinga n'okubeera perfect. Naye mmanyi lwaki omusajja oyo akwagala. Omusajja oyo akuwuliriza lwakuba alina ebintu. Njagala awo otekewo akakoma semicolon kubanga emboozi tennaggwayo. Njagala otekewo koma oba semicolon. Sitaani agamba Katonda nti Yobu akwagala lwakubanga wamuwa ebintu by'obugagga. Ko Katonda kiki? Genda okwatemu ku bintu bye, naye ye tomutta. Genda okwatemu ku bintu bye ojjombuulire oba omusajja oyo anaasigalawo. Sitaani nakkirira. Kati bakugamba nti Yobu yali awo. Yobu yalina abaana 7 abalenzi n'abawala 3. Yali ayina eŋŋamiya, endiga, ente, embuzi, buli kimu. Naye yali awo omusajja najja n'agamba nti oxen ze tukozesa ze tulina zonna mme. Oyo yali yakamala okwogera. Omusajja najja n'agamba omuliro gwokyezza endiga zonna mme. Oyo yali yakamala okwogera, omulala najja n'agamba eŋŋamiya zonna ze tulina mu bungi zonna mme. Oyo yali yakamala okwogera, oli najja n'agamba batabani bo abalenzi n'abawala. Teweerabira nti Jobu yali mugagga. Batabani be abalenzi n'abawala Bayibuli egamba babeeranga ne fisi buli lunaku. Obwo bugagga wano e Uganda ani gwe wali obulabya busobola. Abaana 10 leero ne mubeera mu nnyumba y'ono ne mulya ne munywa, enkya ne mugenda mu nnyumba y'oli ne mulya ne munywa, luli ne mugenda ennyumba ne mulya nga bwe bato bwe babeera kuba taata tente diriwo. Naye omusajja yajja n'agamba Jobu nti babadde bali awo bali mu kulya, empewo gyevudde n'eyuguumya ennyumba, bonna ne bafiiramu. Kitegeeza Yobu ebintu byonna by'alina, obugagga n'abaana ne ssente na biki byonna poteya. Naye njagala owulire Jobu kye yakola. Olwasituka yasala busazi kaviiri ka ku mutwe n'aziggyako enviiri, n'asinza Mukama. Teyagambako lunaku na lumu nti naye Mukama lwakinze gwokoze bino, ye Mukama nga muyaje, ye Katonda waaki. Abantu bye beebuuza ng'ensi ebasiseemu kalasitiika. Tuli mu kusoma ku elasticity. Elasticity yo gwekomawa. Oyina akamotoka, oyina mukyala wo, oyina omwana wo, oyina ne ka bizinensi. Amawulire ne gajja, akamotoka ko kagudde, God forbid omukyala n'omwana bagudde mu kabenje, gasi oyo yonna najjanga ali mu mbeera ya kukuyuza. Osobola okubeera nga Yobu n'osala busazi kaviiri n'odda ku maviivi n'ogamba Mukama nkwebaza olw'obulungi bw'ondeetedde n'olw'embeera eno enzijidde.
n'otaddamu kubanga ebizibu bino birulwe bizze ne bisika lasitiika yaffe epasuka bupasusi eyali akkiririza mu mazima afuuka muyaaye. Teweerabira nti abantu obuyaaye bujja nnyo ku round about. Buli mbeera lwenyiga omuntu eyali omwesigwa ng'afuuka ekizibu, ng'abba, ng'ayaaya, ng'anyaga. Mbeera neemunyigamu katono, akalasitiika ke bakasikamu katono, kati nga bw'okalaba bakasikamu katono bwe kati. Pa! Nze kati sikyesiga abantu. Bwe bamuteresa ssente alyandye, bwe bamuwa ettaka akola ayonoona bwonoonyi. Omuwala eyali omuwala nga mulungi n'afuna omusajja n'amusuubiza embaga, omusajja n'atamuwa mbaga, omusajja ekintu kimugira omuwala oyo ekintu kimugira muto n'agamba abasajja bonna bayaaye, n'alyoka agabangula enva paka lwafuna ekirwadde. Taddamu kwesiga basajja, agamba abasajja bonna bayaaye, all men are dogs. Kalasitiika ke bakasiseemu katono bwe bati, naye ye n'apasuka. Tali elastoma. Wulira topiki gwe, wulira topiki. Sigenda kuddamu kwogera kigambo n'eki paka ngondaze nti osheyalinze. Bino ebigambo by'amagezi. Omusajja yekka ayogera essaawa namba nga takuwemudde oli mujjawa. Abantu ebigambo byabagwako awo abaya mu ssaawa emu aba akuyiriddewo agagamba awo 1 hour mata ku mata. Siddamu kwogera kigambo kyonna paka nga bandaze wano nti osheyalinze. Ate nakugamba gano amagezi gengaba ku Saturday galina okwokya nti senga obeera mu kikoosi nga kyababengeyenge, amagezi gano gaba gakuswaza. Kyova olaba oba tojja gasheyalinga, tosobola gasheyalinga mu kampani, mu bantu nga bajama omuyonjo yaswala, mu bantu nga tebanaaba anaaba yaba aswala, mu bantu nga kampani benzi atayenda yaswala. Kikola kyekimu nti ne mu kampani ng'abantu bayabayaba mu bwongo, gwe omugezi gw'obeera oswala. Kati njagala oswale sharinga. Newton Butera ba House of Wealth, omusajja akyasinza okutunda ettaka eriri genuine e Uganda. Si Uganda, mu nsi. Omusajja yekka gw'omanyi nga diguri ayina diguri za IT 3 mu university 3 mu continent 3 nga diguri 2 kwezo za first class. Akonako mukabagambe. Diguri za ayina mu technology za mu university 3 continent 3 ate 2 kuzo za first class. Omusajja akyasoose okusomesa masters degree nga talina PhD. Kwegana ne university yakiza nega ono professor. Tulanti mumpita professor, mwana mubeera temulimba. Sibwe mweka babiraba. Ne university kwate ekyokuna mu Africa egamba ona asobola. Newton Butera ba House of Wealth, nkugambye sharinga tuyuke tuddemu twogere. Elastoma. Nkugambye omuwala omulungi omuzibu. Ati breakage. Omusajja yali agenda n'asuubula ebintu ebirungi. Omusajja yali asuubula ebintu ebirungi. Bakasitoma bamunyizaamu omulundi gumu. Taddamu kuleeta bintu biri original. Taddamu. Aleeta engato nga zivaako sooli, aleeta engato tezirina bugwa, bw'okomyawo engato nti yayulise n'ayomba n'abeera muzibu. Si elastoma.
njagala obeere ng'embeera ekunyiga wano n'ekunyiga eno n'ekunyiga eno n'ekunyiga eno n'ekunyiga eno naye bwekuta ng'okomawo nga ggwe omulabe akimanyi. Nakugambye nti Sitaani yali amanyi kubanga mu Jobu 2 chapter 2 omusajja Sitaani addayo ewa Katonda amubuuza Falawo wange ovaawa? Sitaani amugamba nva mu nsi neetoolodde nga luli. N'addamu n'amubuuza Jobu omulabyeko? Nti mwana Jobu namuggyako buli kintu kyonna ky'alina naye Jobu yasigala akyakusinza. Naye manyi lwaki yasigala akyakusinza? Kubanga tetwakwata ku mubiri gwe. Mpa omukisa nkwate ku mubiri gwe kubanga omuntu yenna kasita okwata ku bulamu bwe Katonda amusuulawo. Ko Katonda kiki? Genda okwate ku mubiri gwe. Sitaani bwe yakomawo ku luno yaleeta ebizimba ku mubiri. Yasoose kumuggyako bintu kati azze ku mubiri nti ebintu byonna ebigenda okulwanyisa on your destiny to success bigenda sooka kukuggyako bintu. Ekintu baamugobye ku mulimu, omukyala yanobye, omwana yafudde, ekika kyamuzaalukuse, bintu banaagenda olaba nga oli elastoma. Elasticity yo ya kika kyawagulu nti onaanuuka n'okomawo nga tovudde mu mbeera. Bannaffe bali abava mu mbeera beetuga, abamu beetuga. Teweerabira nti okwetuga kuli mu bizinensi y'emu n'ey'okujja ku mulamwa. Abamu basigala ku nsi nga bafu, nga tebeetuze naye nga bafu nga balamu. Kyetagaawo ng'ontegeera bulungi kanzikirireko wano nkakunnyonnyole bulungi. Abantu abasinga basigala mu nsi nga bafu naye nga balamu. Ngenda kinnyonnyola ng'ebintu byonna by'akola akola disaster. Mwe mumulaba mulamu naye ng'akola disaster. Kitegeeza omuntu oyo abeera yafa naye ng'alemedde ku nsi. Labba bandi ye yapasuka, tali elastoma. Ensi yamusa ku kisenge n'emunyiga. Labba bandi ye n'epasuka. Labba bandi ye bw'epasuka n'abeera nga alina kubanga taliiwo naye n'asigala mu nsi nga mumulaba sa naye ng'ebintu byonna by'akola nga bya ttabbu. Nina vaasi gye nnoonya wano, nina vaasi enzijidde mu mutwe gye nnoonya wano ng'egenda kukuyamba bya nsusso. Erina kuba mu Lukka, Mukama atuyambe. Kebera Lukka 6. Luke 6:45. Nabulime zaamu gw'okitegedde. Abatudde mu maaso njagala bw'oba ontegeera gamba musomesa ndi naawe nkutegeera bulungi. Eno emboozi cutting across, oba oli musiraamu, oba oli musamize, oba oli mukristaayo, ebyo tetwagala kumanya. Tuli ku mboozi ezimba bulamu. Njagala onkeberere Luke 6:45. Nkuwe branding. Luke 6:45. Ani asoma Bayibuli ey'olunaku olwaleero? Mwe muli mu kibiina mmwe? Mu kibiina nga sibalaba ani atusomedde Bayibuli? Ensi yonna gy'olimu, eno ye international podcast yo kamunsi. Kati njagala otusomere Luke 6:40 oyinza n'otubuulira gy'oli. Okitegeera?
njagala onsomere Luke 6:45 njagala kakopingeyo oteekewo wano nkubulire kinzijidde mutwe kyenjagala twogereko. Luke 6:45 Luka 6:45 kyekigambo ekinzijidde mutwe kyenjagala twogereko. Nkulage elasticity, abantu abatali elastomers, nga bw'osika bw'oti apasukirawo teri kwenye ate nenkulaba nga wenyenye ogenda funa obuzibu. Nize muntu anteere wano Luke 6:45 ebalemye kale nze kanjireete. Luke 6:45 njagala owulire Luke 6:45 bwegamba a good man. Luke 6:45 a good man kitegeeza n'omukazi brings good things. A good man brings good things out of the good stored up in his heart. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. Togezanga n'okeerabira mwana wa maama nti omuntu kasita omulaba ng'ayogera bulungi n'omulaba ng'akola birungi, ebintu byonna biri eri munda mu mutima gye byeterese. Abantu be tulaba abawemula, abeevuma, abatta, ababba bali mu kukola ebyo byennyini ebiri eri munda. Aba yafa naye nga mulamu. Mutandise olw'okukitegeera, mutandise okutegeera eyafa nga mulamu. Ekyo kitegeera wano wokka. Osobola okubeera n'omuntu nga yafa naye nga mulamu, n'akubawo n'odiiringa naye nga yakubba bubbi, n'odiiringa naye ng'akubba. Kyova olaba ebweru omubbi, ebweru tebakyalina mob justice. Kizibu nnyo okuwulira e Bulaaya nti abazungu bwe baagudde ku mubbi bonna ne bamukuba ne bajjayo ebipiira ne bamwokya. Awo ensi yavaawo. Bwe balaba omubbi bagamba bambi alina oba yafa munda, tugende tumusibe ebbanga ppanvu alamukire mu kkomera. Ne bagamba life sentence. Gye bayita life sentence. Osigale mu bufu bwo naye nga toyina chansi ya kukola biva mu bufu bwo. Mwe mulaba abantu kubeera nga balina HIV ne mulowooza abo bafu, abo aba HIV balamu. Naye waliwo abalina obubi mu mutima nga tebali elastoma, nga kyabayitama ne kibayitirirako. So what am I saying? Nti Yobu ku luno Sitaani yamukomerawo ate n'amuteeka mabwa kubbwa. Kwata ejjute, kwata kiki, kwata boiro, n'amusimba jjute ku jjute. Mikwano gye ne gijja emikwano egi, emikwano 3 ne gijja ne gimugaa nebwegayi oyo Katonda gw'osinza aleka naawe. Katonda oyo naye naakuleka n'obeera bw'ati. Ne mukyala we Katonda naawe gwe kiki ky'oyogera, Katonda naakuleka bw'ati. So njagala okiyige nti Yobu yasigala akyekutte ku Mukama. The message yange nyangu nnyo. Buzibu ki bw'olina? Njagala obeere nga bw'oba olina ekirooto ky'ogoba n'obeera ng'ekirooto ekyo baagala kukikuggyako, ng'abaagala okikuggyako oba okukisika oba okukiyuza baakakikolera emyaka 2. Njagala otuuleko wansi osimayiringe oba weetaano
tobawa n'ebiri bawe etaano. Nze nagamba njagala beera looya, njagala kubeera looya, nenzija nenkola kyenina okukola, nenkola pre-entry. Amaanyi go gagamba tojja kubeera looya. Negayuza 218 negagisa wali, negayuza 219 negagisa wali, negayuza 220 negagisa wali, negakwata 221 negagamba first year nja gisomera emyaka egi. So njagala weerabe mu lugendo lw'okugaggawala nga toyina kukkiriza mbeera yonna mu nsi kukuggyako mbeera ya elasticity wo. Olina okubeera elastic nga bwe bakyusa eno nga naawe okyusa eno, bwe bakyusa eno nga naawe okyusa eno. Kankubuulireko kino. Omusajja yali mugezi n'agamba a river, omugga, a river cuts through a rock not because of its power but because of its persistence. Wali olabye amazzi, amazzi bwe gajja nga gatambulira mu mugga, amazzi gakuba ekituli mu lwazi, naye amazzi tegakuba kituli mu lwazi kubanga galina amaanyi. Amazzi gakonkona lwazi paka olwazi lwe luggulawo ne gagawaayi. Olwazi nlugamba amazzi yita wano, yita wano, nkugambye yita wano kubanga lukonkonye nnyo. I'm a true testimony ku byenjize nti bangi nnyo bangi twekotogedde okutuuka ku biruubirirwa byaffe kubanga tetwayagala kuddamu kukonkona bwantu awo. Kyovulaba omusajja omugezi omu yagamba be willing to change because life won't stay the same. Weetegeka okubeera elastic kubanga life eri elastic. Embeera y'obulamu naye ekyuka. Kati gwe ngamba otya nti oyagala kunyumirwa bulamu gwe nga tokyuka. Embeera y'obulamu ye ekyuka. Gwe toyinza kunkakasa nti oyagala kunyumirwa bulamu naye gwe nga tokyuka. Wali omusajja omulala bamuyita Bruce Lee, mujja musomako mu byafaayo. Bruce Lee yali musajja wa kabi nnyo. Yagamba nti notice that the stiffest tree is most easily cracked while the bamboo survives the bending with the wind. Waliyo omuti gwe bayita bamboo. Omuti gwe bayita bamboo empewo buli lwejja nga gweweta, empewo bwejja nga gweweta, empewo bwejja nga gweweta, empewo bwejja nga gweweta. Kati emiti egiri stiff empewo bwejja nga gugumiraawo, empewo bwejja nga gugumiraawo, egyo emiti gikuraakinga. Message y'olwaleero njagala ekyantuukako naawe otandika okukiyigiramu. Abantu mulina ebirooto byanjawulo, ebirooto byo birina ba byanjawulo. Abamu baagala genda bweru. Olinaga nti nze Uganda ennemye, nze njagala genda bweru. Napanga Dubai negaana, napanga Abu Dhabi negaana, napanga Omani ne wagaana, napanga Saudi Arabia negaana, ne bamugambako Canada ne wagaana, napanga US negaana. Naye nga ayagala kugendako bweru. Ng'era gamba nja kugenda bweru. Omusajja oyo senga ekyo kyabeera ayagala, ensi etuuka neeta ega
ono alayika kyayagala akyagalira ddala seriously. Mulimu abantu abajja mu inbox yange ne baga Mr. Muteeraba, you a great teacher. Konza ekitiibwa kya Mukama. I want you to be my mentor. Anti mu Uganda tubayita ba mentor. Naye ng'ekigambo kiri mentor. Ne mugamba nze sina buzibu, I can be your mentor. Ne nteekawo omulamwa ne mugamba waakalaba podcast mmeka? Gwayagala nkukwate ku mukono tugende mu lugendo olw'obugagga, waakalaba podcast mmeka? Okimanyi bulungi nti wano mpezaawo podcast 10 wabindaba 2. Gwali mukundaba ayagala okugaggawala, waakalaba podcast mmeka? Gwolowooza ensi eno egenda kukkiriza ogaggawale nga waakalabayo podcast 17 gwe tolaba nti okukulyaza amaanya? Olabeyo podcast 17 waakalabayo podcast 34 oyagala kugaggawala, oli serious, oyagala. Waliwo omusajja ali mu Uganda consistent ayogera ku ssente, myaka agenda mu 5 ayogera ku ssente, consistent ku ssente, bamuleeta ku TV ku ssente, bamuleeta ku conference ku ssente, bw'abeera ewakawe ku ssente, bw'abeera ku online ku ssente. Naye ku bigambo bye yakayogera ku ssente waakalabayo podcast 45. Podcast ziri 108, ziri 2. Buli podcast n'emboozi yaayo. Twogedde ku buli kimu kyetumanyi kikijja yamba omuntu agaggawale. Natunuulidde nga neebuuza Mukama yali ayagala ki? Mukama yali ayagala ki okuntambuza olugendo? Okuntambuza olugendo lwa first year ne ndusomera emyaka 4. Juzi ne kijja nenkizuula nti Katonda yali ategese nga nina kuba mutunzi wa ttaka. Mukama Katonda n'ayagala nsisinkane omuntu omulala omutunzi ow'ettaka nga ffenna tuli mu almost emyaka gye gimu, mu kibiina kye kimu, koosi y'emu, mu bizinensi y'emu, nga tuli ne mu discussion group y'emu. Katonda n'amumpa omusajja oyo abadde kuno online billionaire gwe bayita Charles Goodluck, nannyini wa Home Connect Properties. Katonda olaba engeri gy'akolamu ebintu bye. So message eri nti buli kyolaba nga kirudde nga kiganya okutuka, it is worth it. Kuba bwe twagenda ne Charles twagulawo eyo estate gyendi mu kutunda eyo Gobero, twagigulawo na Charles. Ba classmate, tuli ba classmate. Okitege ffenna tulimu olusomesa. Charles yasomesanga chemistry, nze nasomesanga technology. Ffenna tuli exposed, ffenna twagala ettaka, ffenna twagala amateeka. Tulina mu discussion group y'emu. Kati njagala obitunuulira olabe ebintu bwe bitambula. Era ffe bwe tunaamala course tugenda tuteekawo lofaamu yaffe nga tudiiringa mu ttaka na bugagga. Kuba tubisomye, tubirimu, tubirina. Teriyo kubuzaabuza. Kati nkuguzizza ettaka nga sinnamala n'amateeka kuba mwakafaananyi guno eno semester, by the way, no semester gye tugendamu etandika next week. Tugenda kusoma ettaka ate nja kuvaayo ndi mubi nnyo, ngenda fuuka ekizibu.
tugenda kusoma ku ttaka. Hi Violet, wandyako keeke naye nze mba nkulaba. Wandyako keeke. So koosi yalwawo first year nesomerwa emyaka 4 naye twagenza okubamu calculator nga tetwafiirwa wadde siringi 10 kuba okusinkanya omusajja nga naye atunda ttaka ne tugenda ne tuggulawo estate 2 nga estate ya poloti 3. Okitegedde ne mugenda ne mukwatagana mu partnership ne muggulawo estate nga ya poloti 3 ne mukwatagana muti kikulaga nti nze kyovulaba awatali disaster sibeerawo, kubanga njagala ogenda osome Bible yo bulungi, osome Zabbuli eya 23:5 egamba nti Mukama ategeka emmere yo 6 course meal ku mmeeza ejjudde abalabewo. Kyovulaba nze bwe sitalabawo balabe bange Assyria nembeerawo nga tewali banteeka amanyawo tewali mmere yange. Emmere yange Mukama agitegese mu maaso. Bible byegamba he prepare. Senga Katonda yali tayagala tubeere n'abalabe bandibadde bagamba mu 23 Psalms 23:5 yandibadde agamba nti God prepares one meal in front of your enemies. Naye bagambye he prepares a 6 course meal. Katonda ayagala olwe ku mmeeza w'oliira ng'abalabe bonna balaba. A 6 course meal kitegeeza ojja n'okima starter n'ogiddako starter mini n'omalayo starter full n'okima mains gye bayita main course, mains mini, mains full, n'ojja n'okima dessert mini, dessert full ng'abalabe bo bali awo balaba. Hi Aggie, how are you? Donna Tuba agambye but you have made my day. Love from Norway. Tewaliiwo nsi ngerimu Omunayuganda nga sirinayo customer international professor. Nze nzekka asobola okuva e Uganda ne nga ngenda kwetooloola ensi nga buli nsi ninamu customer anansuza. Banninza okunsuza Canada, banninza okunsuza Netherlands, banninza okunsuza UK, banninza okunsuza Germany, banneetegekedde buli nengwa mu kibondo ky'obuwalabu enkya. If I landed in Dubai or Abu Dhabi or Oman or Bahrain, tola nti mugamba abaana bali mu biyumba bagamba wadde boss ajja kuyomba jangu nkuteeke wansi w'ekitanda. Professor tabulwa waasula mu nsi tugenda mu 80 countries. Oli naga ndi Senegal naye professor nkugoberera nnyo, ndi Juba, ndi Somalia, ndi Iraq, ndi Afghanistan, ndi Turkmenistan, ndi Kazakhstan. Newton Buteraba House of Wealth tuli mu kusoma ku elasticity. So njagala mubeere n'ekirowoozo. Beijing, China, all over, ne Turkey, buli nsi ng'erimu omunayo. I'm telling you, every country where you know there is a Uganda, omuntu akubira naga ndi Iceland, njagala ompe ku magezi ndi Iceland. US tonyumya kuba abazadde baye bali mu US, so bwe ngenda mu America, New Zealand or Australia. So kiki
kiki kyenjagala njagala naawe ogobeko ku kirooto Ruth nakiti agambye bulijjo simanyi meaning ya anteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe ba nagambye wano we tuteekeramu updates mu software wo ekyo kyekitegeeza gwe bw'obeera ng'oli mukazi ng'oli mukundaba Katonda ayagala ofumbe ng'olina co-wife Zabbuli 23:5 kyetegeeza Katonda tasiimye gwe ofumbe nga tolina co-wife apaana si Bible kyegamba Katonda anyumirwa nnyo ng'ofumba ng'olina co-wife such that owangula co-wife nga tomologedde baana nga tobakoze eki nga gwokoze bulungi obulungi bwo bukuba co-wife njagala okeere ku makya abantu bakuvume oleme kubaddamu olabe ebinyiizo ebinaabeera awo gwogabega nze mukama gwensinza yalwana entalo waliwo client yazze leero ku office nangamba mwami Buteeraba nina ekintu kyenjagala okutandika naye nina okutya kasitaagezeza n'agamba naye nina okutya ne muga akomaawo ne muga oli musamize nti siri musamize ndi musiraamu kunze obeera otya omusiraamu ng'okkiririza mu Allah n'obeera n'okutya kuvaawa abakristaayo n'abasiraamu n'ab'eddiini yonna obeera otya ng'olina Katonda n'obeera n'okutya kuba kuvaawa nze taata Mercedes nyingidde ne Mercedes supermarket sente weeziri nga Mercedes atandika kujjayo bupaaka bwa switi nga bwaga naye kano taata tajja kasobola n'akwata kabizi kano taata awo tolaba nti nno Mercedes kasita ayingira supermarket n'atandika okukwata ku byagula nga bw'atya kitegeeza taata we talina busobozi bubigula it's the analogy Mercedes we yandiyingidde supermarket nga taata we ayina ssente yandibadde nga akwata bukwasi nga sawano akwata wali nga sawano nga akwata ali taata kana afford akwata so bw'obeera oyina Katonda okutya kuvaawa era mugambye kasita owera ng'olina okutya manya oli musamize lwakuba tonayingira ku register y'abasamize naye obeera musamize kati okutya ngenda kukugoba njagala mugoba ebirooto byammwe obusamize butambulira mu currency yakutya era omusajja akugamba nti njagala ogenda ondeetera olwala lwa ggoonya akimanyi tomanyiyo lekeneegi erimu ggoonya akimanyi tolina na bwona okwata ku ggoonya n'otya nnyo n'omugawayi bajjajja nga ate bakambuwadde nnyo nze nga nti ebyo naabisobola tukoze tutya nti naye bw'oba otidde osobola okuleetamu ssente eyo ye currency ey'obusamize omusawo omuganda akuwa bitiisa byokka agamba omanyi okusomesa wanti ku ssaawa 9 ogw'ekiro olina okweyambula ogende ku roundabout y'e Busega ojja kwetoloola emirundi 8 ng'oyimba bw'oti ngeno bw'omansula bw'oti roundabout y'e Busega ng'ebeera ekubyeko n'otya noga musawo ekyo sikisobola mpozi tukoze tutya n'owaayo ssente so business kasita owulira ng'oli mu yakutya manya tonnabeera bubeezi registered mu basamize naye nga oli mu kusamira kwennyini njagala tubeere nga tuyina obusobozi nga tugamba nti Katonda gwe tusinza buli kimu akisobola ne temusoma Bible zammwe na byawandiikibwa katugendeko mu Quran Surat al-Baqarah aya eya 286 etugamba ki Sura al-Baqarah
ye chapter esinga obunene mu Quran. Verse esemberayo ddala ye 286 egamba nti Allah taina creature oba kitone kyonna kyateeseteese kutikka buzito nga tamaze kutegeera nti ekitone ekyo kisobola okwetikka obuzito obwo. Ebyo sinza abyogere, ebyo biri mu Al-Quran. Quran bwetyo bwegamba nti Allah tasobola kukuteeka mu mbeera yonna paka nga amaze okukizuula nti eyo embeera osobola okugyetikka. So ne bw'obeera ofiiriddwa mukyala ye Katonda aba yamaze olaba oyo ekyakisobola. Ne bw'oba ofiiriddwa mwana oyo ekyakisobola. Ne bw'eba bizinensi evuddewo Allah ye aba agamba ekyakisobola ng'alyoka akikutikka. Kye baali bategeeza nti Mungu tasobola settinga bigezo bya senior ng'oli mu baby. Katonda tagaba exam ya university ng'oli mu secondary. Tagaba exam ya masters ng'oli mu undergraduate. Kye baali bategeeza. Genda osome Psalms 24:1. Bagamba nti eggulu n'ebyonna byonna ebirimu bibye. Kati mugyeewo okutya. Mugyeewo okutya tugende mu maaso bannange tukole ku bugagga. Tukole ku bugagga. Tulemere ku bintu tukole ku bugagga. Saagala obeere ng'olaba bulabi podcast n'ogitandika n'ogimala n'osharinga n'olowooza biwedde. Oyina okugyamu message ogitwala ogi-applyingeko. Teweerabira definition ya intelligence is the application of knowledge. Intelligence is the application of knowledge. Era bwe baba babala intelligence batunuulira ku application of knowledge. Kyova batunuulira enjovu ne bagamba enjovu is intelligent. Naye ng'enjovu tezisoma. Enjovu tezisoma. Enjovu tezirina degree. Naye bagamba enjovu eri intelligent. Bees are intelligent. Enjuki ziri intelligent kuba zi applying knowledge. How do we know that bees are intelligent? Enjuki abasajja bakola research ne bakisuula nti enjuki kasiteegenda neva mu hive negenda nenoonya neraba amazzi we gali bwekomawo ennyumi za njuki zinne waazo weerabye amazzi ng'eri ekolaka ebeera ezina ebeera ekola bu 8 kanaana wali okozeeko kanaana enjuki bwetyo bwegamba enjuki endala zonna eziri mu hive nti amazzi nga sanze wano gali mu direction bweti from the sun. Amazzi ago gali ku mugga, amazzi ago gali bwe gava mu luzzi oba gava mu ki, naye eba yakamala okumalayo emboozi bwe pa buli ali mu hive nadduka nga direction aziyina mu mutwe. Application of knowledge. Teriyo njuki ebuuza njuki ndala nti mpozi bagambye tuyitawa, mpozi bine abantu ffe twebuuza n'obeera ku simuloga nga ndaba supermarket naye sikulaba nti nakugambye omuti n'osemberera kati ntuuse ku muti naye ate ndabawo petrol station ate wagaye supermarket. Enjuki ebyo tebizeebuuza. Enjuki kasitoli amalo bagamba amazzi gye gali aba yakasirika bwati bwe papa nga bonna taking over. Eyo yenjuki, they are intelligent. Elephants, enjovu bwe zifiirwa muganda waazo, enjovu bwe ziviira muganda waazo tezivaawo. Elephants mourn. Enjovu bwe efiirwa enjovu ginne waayo tezivaawo kuba zimanyi bwe zinaavaawo ebisolo ebyo biri mu wild bigenda kujja birye muganda waabwe era zikuumaawo ne zibeeraawo ng'eziri mu kukungubaga ne zibeeraawo paka lwatandika okuvunda ne zimanya tewali lwakiri ajja kulya ku mulambo guno ne ziryoka zigenda. Intelligence. Kati njagala naawe ondage nti waliwo byossa mu nkola. Njatandika okukola series zino nze nga sikyayogera, kigenda tuuka ekiseera nga sikyasobola kwogera.
nga mbasaba muno mutulage kuwaaka. In fact ekyo ndowooza kigenda okuddamu okukola. Njagala mujje mu inbox otandika okumbuulira obeera oŋŋamba nti nze mu podcast nasoma kino n'enjiga kino n'ekisa bwe nti mu nkola era kinkoledde bwe kiti. Kati ezo ze podcast ze tugenda okuddako tuwulire ku bantu abakozesezza ku message. Mubipereze mu inbox. Tuddako kati testimonies. Twagala abantu bakakase nti bino bikola. Okitegedde? 0706 582 868. Tugenda teekayo podcast nga za testimonies. Otubuulira kyewayigamu. Osobola okuddamu podcast yonna gy'oyagadde n'ogamba naye nze kino nakijja wano era nakikozesa bwe nti era kinkoledde bwe kiti. Tuteekeyo podcast tukuteeke live otuwe mata abantu batandika okumanya nti yes it works. It works. Kuba abantu bambuulira, abantu bayize saving, abantu bayize investment, abantu bayize abantu bagumye emitima. Edda abantu nga tebaguba mitima. Sente zonna ze bamusaba nga famire zaawaayo ye naggwamu. Njagala kumaliriza n'etteeka lino. Etteeka ligamba if you are the giver you better have a limit for the takers have no limit. Ako nako kawandiike. If you are the giver, you better have a limit, for the takers have no limit. Kiki kye baali bategeeza nti abantu abakwetoolodde bo kasita batandika okusaba tebaba na limit. Gwagaba gwolina oba ne limit. Abantu basobola okugamba mpaayo ez'ebizigo, mpaayo ez'empale, mpaayo ez'engato, mpaayo ez'enviiri, mpaayo eza holiday, mpaayo ez'obujjanjabi, mpaayo ez'engoye, mpaayo eza galubindi, mpaayo eza headsets, mpaayo eza top, mpaayo ez'obuguwa, mpaayo ez'entebe, mpaayo eza TV, mpaayo eza Apple Watch. The takers have no limit. It's you the giver. Kati lyeteeka libaako bw'olisa nzigambye nja kukubotolera bw'oligaana okwagaggawala. If you are the giver, better have a limit, for the takers have no limit. Okitegedde? Ekyo kansuubira okitegedde, ekyo nakyo kiyize. Ekyo nakyo kiyize. Newton Buteera, House of Oath. Brenda yakategedde, Susan yakategedde, Shala akategedde. Shala agamba nti yayiga saving. Kati mugenda kujja njagala obeere njagala ofuna akadde ojje mu inbox yange obeere ng'ombuulira podcast. Ombuulira podcast nekyewayigamu. Podcast nekyewayigamu era nga bwe kikoledde. N'ombuulira oba wandiyagadde osharingeko n'abantu kubanga application eno egamba you can bring people on camera. Nja kuorganizinga mbeere n'abantu nga maze owuliriza ebintu byabwe. Mbeera njagala facts zokka bw'oŋŋamba nti eno ye yali podcast nze kino kye najjamu. Abantu tutandika obbasomesa intelligence, the application of knowledge. Kati nga bwe nkusomeseza elasticity. Mulimu ebintu ebimu nga biri elastic. Ebintu ebiri elastic kitegeeza nti kasita okyusa variable, twatandise tusoma variables, kasita okyusa variable eno nakyo kikyuka nnyo. Ebintu ebiri elastic kati tunuulira nga soda. Bw'okeera ku makya n'ogamba nti nno soda
omufudde wa akacupa okafudde ka 15 nga kabadde ku 12 kasita ogeza n'okakyusa bwoti n'okyusa price nga demand yaako ng'esooka egweri ng'ekyukira ddala nnyo. So okukyusa ebbeeyi ya soda kukyusa nnyo demand, ensaba ya soda mu katale, kubanga people have other options. Baga kanywemu amazi, kanywemu kituzi, kanywemu gundi, kanywemu safi, kanywemu omwenge. So soda, soft drinks, they are elastic. Life-saving medication is inelastic. Life-saving medication is inelastic. Okukyusa mu variable emu tekimala gaginyeenya. Gamba nga abantu abalwadde sukaali, mumanyi simanyi okulwala sukaali kwe kiva. Okulwala sukaali kitegeeza nti homoni yo eri mu mubiri gye bayita insulin gweyo yaggwaawo. Mukimanyi bulungi nti homoni gye bayita insulin, homoni gye bayita insulin yejja mu musaayi negujjamu glucose negenda ng'ewa buli maso. Homoni gye bayita insulin ebeera produced mu mubiri negwa mu musaayi nejjamu glucose. Emmere gye tulya bagijjamu glucose. Bw'olya ekikajjo, bw'olya akawunga, buli kyolya bagenda bakikamulamu glucose. Homoni gye bayita insulin egwa bweti mu musaayi negusangamu glucose negujjamu glucose negabira mu maso y'emimwa, maso y'akalevu, maso y'amaaso, maso y'olulimi, maso y'amatama, maso y'amatu, buli awali maso insulin ejja ekonkona kokoko ng'egiwa. Kati eyo homoni eyo gye bayita insulin kasita eggwa mu mubiri obeera oyina sukaali. Simanyi na lwaki obulwadde babuyita sukaali, ng'ate sukaali abaamu naye nga temuli just bamugaba. Sukaali abaamu mu mubiri naye nga tewali bamugaba. Insulin abadde amugaba takyamugaba. Kati baayiye obujjanjabi bw'obulwadde obwo ne bakola empiso gye bayita eya insulin. Kyova olaba abalwadde ba sukaali beekuba mpiso ng'erimu homoni eyo gye bayita insulin. Naye gwe olijjawo omusomesa n'akusomesa science, n'akusomesa economics, n'akutwala mu biology, n'akutwala mu science, n'akutwala mu oli mujjawa tosobola kutusanga. Tuli banjawulo. Akasajja kate kagwe kanjawulo. So insulin bwato bakola kyova olaba balina sukaali beekuba empiso, naye empiso gye beekuba ya homoni gye bayita insulin owaabwe mu mubiri yaggwamu. Kati balina mwekuba ajje atambuze glucose. Kyova olaba omuntu alina sukaali muyinza okukeerwa bukezi n'agwa, kubanga muscles zino okukola gwe okutambula, okwogera, okuseka, okukaaba byetaaga amaanyi ga glucose. Bwe biba tebirina maanyi tebikola. Okitegeera, tebikola bwe biba tebirina maanyi. Kati balina okwekuba empiso. Empisa eyo ne bw'ogirinyisa ebbeeyi olw'okubanga abalwadde ba sukaali bagyetaaga tebayinza lekeraawo kugigula. It is a necessity. Ndowooza kati otandise okuyiga economics. Abasomesa tebabisomesa, oba abasomesa baffe babanga kuki bangi nnyo tebabirambululanga bwe biti nti inelastic kitegeeza ki? Nti ne bw'ojja n'okyusa ebbeeyi demand y'ekintu kino nakusomeseza variable y'ebbeeyi bw'ogikwasaganya ne variable ya demand. Bw'ojja n'okyusa ebbeeyi ya insulin n'omujja ku mutwalo n'omufuula wa mitwalo 2, abalwadde ba sukaali basigala bagamba owaayi mpe empiso gwe va mu muzannyo, mpe empisa eyo ey'ebiri, kubanga tebayinza nywawo mazzi, kubanga tebasobola kunywawo buugi. Mpisa eyo yeekolawo yokka. So ebintu bwe bityo
abantu abatamiira sigala nga bamufuweeta busegereeti bamwagala nnyo ne bw'omulinnyisa ebbeeyi basigala baga mpa sigala oyo so ebbeeyi ya sigala naye sigala nayo esobola obeera inelastic nga tekyukakyuka. Kati kansubire obiyizi ate awo tuddawo awo tetuddawo kampiseewo akalango. Mmwe mwenna abayagala okugula ettaka nabulime ezzaamu agambye I did economics naye your explanation is too practical sir. Weebale kusiima. Luchamuzi nja kuba nkulinze. Aunt Anna Mercedes akuyita Aunt Anna agambye for the first a teacher who had broken down the subject of economics. Ekintu nkimenya nze nenkisa wali bagenda okitumulanga omusomesa yakyabiza. Mwebale kusharinga, mwebale kuba bakabi. Saagala osubwe ettaka ly'eggobero. Si kyangu nnyo okufuna ttaka mu Uganda nga likyali ku bbeeyi etasukka miliyoni 10. Ettaka lyonna gye liri mu nsi lyalinnya. Owulire eggayaaza kati bali mu miliyoni 2.53. Ewakiso twayingira miliyoni 2. Ennalumunye bali mu miliyoni 7.5. Epoloti ya 5 ku 10. Bwe tugenda ekira poloti ya miliyoni 10 eya 5 ku 10. Bwe tujja ekiwaatule 15. Kaakano ettaka ligenda kubaggwako nga temuguze ettaka. Nze nzija wano ne mbabuulira nekugamba nti ettaka ligenda kuggwaayo mu estate nakuleetera ettaka ly'eggobero nekugamba nti lya miliyoni 9 n'akakaddaaka ekyapa kibeere mu mannya go. Nenkwegayirira ogule poloti waliwo ntono. Uganda tuli abantu obukadde 46. Bwenzija negamba nti ninawo poloti 3 tezibamala. Ogenda kufikka ku ttaka. Nenkuleetera chance okugula ettaka mu kibanja mpola. Nenkugamba leeta obukadde 4 ng'essente ezisooka. Osasule kamu kitundu emyezi 4 omaleyo ettaka lyo. Nekugamba leeta obukadde 5 osasule kamu naawe obeereko land road. Tebakulimba, teriyo bugagga bwa ddala businga bugagga bwa ttaka. Nabi bwe kiri e Bungereza, bwe kiri America, bwe kiri all over the world. Abalina ettaka be bagagga abaddala. Nakuwa ne example nenkubuuza nti bw'oba tolina ttaka mu kiraamo ky'owandiikamu ki? Bwe wali owuliddeyo omugenzi nga yawandiisa ekiraamo nti sokisi zange za musisi, n'owandiika ekiraamo nti engatto yange eya Gucci, omusipi gwange ogwa Chanel, perfume yange eya Christian Dior, osobola obissa mu kiraamo. You can't. Mu kiraamo mubeeramu 5 ku 10 ey'eggobero ya gundi. Gobero eri ku Hoima Road. Mwe wakuba temumanyi bitambula mu ggwanga naye Hoima bazimbyeyo International Airport. Esinga Entebbe Airport obunene. Nakugamba nti okuva ku Hoima paka Dubai
waliwo kilomita 796 kyokka okuva Entebbe paka e Dubai waliwo kilomita 703. It is nearer from Hoima. Bwe baligulawo bwe baligulawo Hoima airport abantu bagenda bakozesa Hoima road okugenda mu Hoima International Airport. Naye njagala okukukakasa nti eyo yonna Hoima road ejja kubanga ye new Entebbe road. Kijja kukuluma nnyo ng'akasajja kaalanga ettaka nga likyali lya miliyoni 9 nga bw'oyitawo lya bukadde 4 mu myaka eyo gye tulaga kuba Mukama agenda tuwa obulamu. Mugaane mubikole byonna mujooge mugule emyengo gimala mu bbaala mukole buli kimu mugende ku buli holiday muwase buli mbaga mukole buli kimu naye bwe muli batemuguze ettaka tulinze owulira ebirambo byammwe. Obulega bwange obwo obwa Louis Vuitton bulekedde Hajara. Omugenzi atalina kiraamo muli ttaka bwe tumala okuziika awo we bigwera. Naye omugenzi ng'alina ettaka bagamba musigaleeko emabega, abantu bano musigaleeko emabega katono. Leka gwe bakulwanireko naawe, leka basike ku muguwa ku lulwo. Abantu baguze ettaka, Balandi Road bali wano. Nandibadde mbeebazaako kuba muli bangi. Balandi Road muli bangi. Landlord Anna, Landlord Avis, Landlord Hakim, Landlord Joseph, Landlord Ibrahim, Landlord Segawa, Landlord Joseph, Landlord Gerard, Landlord David, Captain David we Canada, Landlord Halima, Landlord John, Landlord Sylvia, Landlord Christine, Landlord Mura, Landlord Ted, Landlord Donna, Landlord Ronald, Landlord Sandra, Landlord Kasim, Landlord Chanku, Landlord Tindiewa, Landlord Farida, Landlord Shadrach, Landlord Adam, Landlord Hassan, Landlord Norman, Landlord Ayub, Landlord Rose, Landlord Solomon, Landlord Habiba, Landlord Samuel, Landlord Dawa, Landlord Ivan, Landlord Bahweza, Landlord Male, Landlord Godwin. Ensi eri mu kugula, mwe muli eyo ensi eri mu kugula. Bano Balandi Road nga poloti zikyali za miliyoni 9 n'akakadaka. Kati nze byange obimanyi, ngenda keera bukezi wano ngambe nti kati eyo poloti ya miliyoni 10 n'ezi. Nkuleetedde buli chance nga zikyali za 9 n'akakadaka. Bwe naazimalawo tugamba bwento bwe nalanga ettaka ery'ewa Kiso. Naye kugamba gwe gula buguzi ttaka osirike. Kati Mukama abankuumire kangende mu meeting eddako. Mbaagala nnyo. Balandi Road mboogedde wano. Abaguze ettaka okulimalawo. Mbadde ndi mu bitabo naye ndi mu kukola bigezo naye nga bano abantu baweereza ensimbi zaabwe. Okulambula ettaka ly'eggobero kwatandise. Era tugenda kuba tuorganizinga mu inbox. Nti bajja kukuba amalaalo gammwe nga temuguze ettaka. Ekibiina kibaddemu abantu ab'effujjo. Mukimanye nti mbaagala nnyo
nze by the way asinga okubaagala nkimanyi nammwe munjagala naye ate ndabika mbaagala nnyo kubanga buli lwentegeka ŋŋamba kantegeka emmere nga ya kika kya bufe buli omu alina okutya alyeko alina obuzibu alyeko buli omu abeereko kyalya Julina temusonda mpola mpola mulina kusasula mpola mpola togeza noga nti osonda mpola mpola bwe kubira professor omugeni ninako miliyoni 4 ojje ng'osasula mpola mpola ezibulayo deposit ya miliyoni 4 waliwo abasasula 4 waliwo abasasula 5 ebintu bwe bityo so njagala mukama abankuumire nnyo njagala mujje mu inbox either ng'ozze okugula ku ttaka oba ozze okuwabulwa oba okumbuulira nti ebintu bino binkoledde ng'ombuulira ne bwe bikkoledde oyinza okugamba podcast eyo nze yeyankwatako era kino kye najjamu n'enkissa bwe nti mu nkola abantu abo ndi mu kubanoonya mbanoonya abalina bye batadde mu nkola mu podcast bangi kummwe mbamanyi wano nga nze munaye n'omulimu nagukyusa kati neekozesa oba nze omulimu nagulemerako nenjiga naye obukodyo obwo bwenkozesa ku mulimu Kawuki Augustine omugenzi yalese Gucci ne iPhone ebyo babitwalira awo nga tebanaba nakussaayo mu ntaana ani alina essimu ye ani alina essimu ye temuddamu kumanya ssimu gye yalaga ne mwebuuza oba mukyala we yagiina oba muganda we oba muto gundi yabadde nayo nga bagijjeemu dda simu kaadi naye ettaka ne bwe weekweka n'ebyapa ekyapa ky'omugenzi bagava ku kyapa ky'omugenzi so Newton Buteraba House of Oath mukama abadde mulungi gye tuli Masaide saabatumidde nnyo saasobola kucelebratinga birthday ye kubanga nali mu bigezo naye Auntie Rose Auntie Anna mwena mwebala ebirabo bye mwamuwa ali bulungi nnyo mu birabo challenge yafunyeemu nti aliramu kokka senyiga yalumbye waka kati awo mutwongere mu kusaala mukama abankumire nnyo till we meet again next Saturday bye bye